bagamba nti ekijjomanyi kinyaga bitono era muganda wange bwe tutyo yensonga lwaki tubeera tugeza kukuba ttooki mu buli nsonda ey'ensi tusobole okumanya biki ebigenda mu maaso. Nawe kityo munnange osaanye omanye mu mawulire gaffe ag'ebunaayira nti Trump yeewera okubeera ng'agoba abagwira obukadde 15 mu Amerika era ne Uganda wano yayitiddwa munywanyi waayo wano e Congo boogere oba ekakase ebannyonnyole ku byogerebwa nti bawagira abayekera ba M23 awo ekiddeko kimanyi kuba kwegaana bwegaanyi. Kale munnange newankubadde nga twolekera akalulu mu Amerika okukyusa pulezidenti oba okusigazaako aliko Joe Biden, bangi mu kibiina kye bwe batyo baagala oba oliawo enkasa gikwase omuntu omulala alimu embavu era munnange Senator Joe Manchin bw'atyo naye yeeyunze ku mugendo era nga ono munnange munnamateeka alowooza nti President Joe Biden yandibadde munnange bw'atyo ebintu eby'okwesimbaawo mu kalulu ka 2024 ke twolekedde abivaamu tooki n'agikwasa omuntu omulala. Ono nno munnange bw'atyo nga agenda mu ssaza erya West Virginia kwesimbawo nga independent era nga kyajje ayabulira ekibiina kya Democratic Party agamba nti Joe Biden ku myaka 81 yandibadde enkasa gikwasa omuntu omulala asobola okwaŋŋanga Donald Trump gwe yaddira mu bigere era bw'atyo n'agagaza nti mu mutima omulungi ewataliiwo oba nnugu yandibadde akwata ttooki n'agikwasa omuntu omulala generation empya bw'atyo byategeezezza munnange aba ABS wiiki eno. Donald Trump nga bwenkutegeezezza nti ye amaanyi gamuwala era naggaga ono Donald Trump munnange oluzzeemu okulondebwa ekibiina kya Republican okwesimbawo kuba pulezidenti n'alangirira nga munnange bw'agenda okubeera ng'agoba obukadde 15 singa aba amaze okusiga okulula Joe Biden ng'ayingidde White House kyagenda okusookerako kussa mukono ku kiragiro ekigoba mu Amerika abagwira obukadde 15 akalu ka pulezidenti wa Amerika kano kakubaawo nga November 5, 2024 nga kisuubirwa nti Trump wakumenya mu jjenje ekkalu singa President Joe Biden alabika nga awedde ku mpagala munnange alemera mu lwokaano. Trump ow'emyaka 78 yeeyongedde amaanyi mu kalulu kano okuva munnange lwe yasimattuse okuttibwa omuvubuka Thomas Crooks eyamukubye amasasi bwe yabadde ku katuuti nga anoonya akalulu mu ssaza erya Pennsylvania so nga munnange ye musajja mukulu Biden w'emyaka 81 byasiba bye bikutuka olw'engeri obukadde yamumuteganya nga kati munnange byakola ebisinga akekejjana bukekejjanyi nabyo yeerabiralabira nnyo n'oluusi munnange byayogera tebikwatagana ekikugamba ekikopo ate n'akugamba jiiko ate baddamu okugamba n'akugamba bakuli kiwaŋŋambye eki ntikozi naggambye eki kati munnange ab'ekibiina kye ekya Democrats bano munnange bamulemeddeko ava mu lwokaano nga benkukakasizza waggulu awo kyokka akyagaanye ng'awoza kimu nti nkyamalako
mundeke nkyamalako entebe ewuuma. Trump bwe yabadde mu ttabamiruka owa Republican Milwaukee mu ssaza ery'e Wisconsin yagambye nti ekibiina kye kimukakasizza okwesimbawo kati alinze kulayira addemu azzeeyo Amerika ku ntikko. Yagambye nti make America great once again nga ekimu munnange kwebyo byagenda okubeera ng'asookerako okuzza Amerika ku ntikko kwe kutikka abantu obukadde 15 baddeyo ewaabwe, era munnange yeewaanye nti olugoba lwagenda okugoba abagwira lugenda kuyingira mu byafaayo bya Amerika. Abagwira munnange bwe batyo bayogerako bali obukadde 15. Bano kuliko Abafirika omuli ne Bannayuganda, Abamexico, Abahonduras, Abawarabu, Abachina, Abayindi n'abalala nga Trump munnange alumiriza nti bafiiriza nnyo Amerika mu kifo ekyokugigattako, bagifiiriza bufiiriza. Wabula abatunuulizi b'ebyobufuzi era nga mwe muli omukugu Latra Collins ow'ekitongole ekya George W. Bush Institute in Dallas yagambye nti Trump byawera yabiwera ne mu kisanja kye ekyasooka, kyokka guno mulimu munene nnyo ogwetaaga munnange obuwumbi n'obuwumbi bwa $, ate nga munnange kyetaaga emyaka nga 20 okussibwa mu nkola. Kitegeeza nti oboolyawo ekyo akikozesanga okusanyusa bannansi waliwo abataagalira ddala bagwira bagende badde ewaabwe. Bw'atyo mukyala Collins yannyonnyodde nti ekiragiro kya Trump kya bulabe eri Amerika kubanga kitegeeza kinene nnyo mu kuzza ebyenfuna bya Amerika emabega, ng'agamba nti Trump n'aba Republican bamanyi bulungi nnyo mu mitima gyabwe nti bali mu byabufuzi. Mark Morgan omu ku baali ba Commissioner ba Customs and Border Protection ku mulembe gwa Trump nga be bavunaanyizibwa ku by'okuzza abatalina mpapula ewaabwe, yagambye nti kyetaaga kusooka n'abazzi ba misango egy'amaanyi. Abamu bali mu makomera, abalala tebannakwatibwa banoonyezebwa, n'abamu munnange tebannagizza, kyokka bw'aguzza awo munnange we batandikira okumanya ebimukwatako, olwo n'alyoka ayoolebwa. Bwe tugenda ku muvubuka eyabadde amaziza Trump omusu, essimu ye bw'etyo yasangiddwamu ebiwuniikiriza. Essimu ya Thomas Matthew Crooks wa myaka 20 gyokka eyabadde ata Trump munnange yakebeddwa, era nga munnange bagitutte mu laboratory okubeera nga bagikebera okubaako be banoonya. Laboratory y'ekikugu ennyo eyagisumuludde, bagisumuludde eyo ne bajjamu password ezabadde munnange gizisibye, ne bagwa ku bifaananyi eby'abantu 3, era kuno kwabaddeko ekya Trump n'ekya Biden n'ekyomulamuzi ow'essaza ery'e Pennsylvania gye yali attira Trump, ate nga naye Thomas gye yali abeera. Kati okunoonyereza kwa kuzuula lwaki yali abitadde mu ssimu ye. Kimanyike oba ddala bonna yali anoonya kubamaza musu
yali ayagala kubeera nga abakolako obulabe naye nga babisanzeemu ebifaananyi 3 ekya Trump bamaze kubeera nga bakozesa amagezi ag'ekikugu mu laboratory ne bajjamu password olwo ne bagwako kya Trump ekifaananyi ekya Nabukadde Biden n'ekyomulamuzi ow'essaza ery'e Pennsylvania. Ate wano ku mulirwano ewaffe wano e Congo Kinshasa bwe batyo basazeewo okuyita Uganda mu butongole bakibuuze ddala ebyogerebwa nti muwagira abawagira ba M23 mutubuulire kiki ddala ekigenda mu maaso. Munnange Uganda ne yeegaana okuviira ddala 2021 jjukira nti abawagira ba M23 bafunze ekyonga era nga mu kitundu ekya Mambuka ga Kivu North Kivu province bano bagezezaako okuwamba ebitundu ebiwerako era okusinziira mawulire agava ama UN Security Council bagamba nti abawagizi abakulu abawagira aba M23 abayeekera ge magye ga Uganda bibamu ku bbo. Kati bwetyo munnange Uganda bwe batyo omukungu yasituse n'agenda n'asinkana Matata Twahamagara era nga ono mukungu w'e Congo ne yeegaana ffe tetuyambangako bayeekera ba M23 temutusibaako bannange matugambuzi kutula esangu era ffe tubaddewo ebbanga lyonna era endowooza yaffe n'ebikola byaffe birikkiriya nnyo mu East African Community. Twagala okukolaganira awamu okulaba nga ebyo byonna obumulumulu bwonna obuliwo bwonna buggwaawo. Magara bw'atyo ng'ategeeza olwo yeewozaako eri Gracia Yamba Kazadi era bw'atyo ne yeekwasa nti mulaba twajja ne tusaba ne tukolagana n'amagye g'e Congo okulaba nga tuflashinga out aba ADF. Kakati olwo tukola tutya ekintu ng'ekyo munnange? Era Magara yatukakasizza nti Kazadi yampise okuneebuuzaako kumbuuza ddala kituufu mupepeya n'aba M23. Of course ne ngamba nedda ffe munnange bilateral relations zaffe zirikkiriya nnyo era Kampala bwe tulinze bulinzi kiwandiiko mu butongole okuva mu UN. Twagala communication okuva mu UN nga batukakasa ku nsonga eyo gye batusibako ey'okuba tutupepeya n'aba M23 olwo naffe tusooka tuddemu mu butongole naye tekiyinza kubaawo ekyo tekibanga nawo temutya baganda bange. Manye emmese nga eri ekigere kiketa efuuyirirako bweti gwe weebase mukama. Kinshasa yattu abakongo battu Kazadi kozi ye Kazadi nga muwangu okulimba.